When the Arafa Papa, what are you doing first? Did cook? Mama. I didn't put you with money. Where was it that all the Maganda were going to say that some of the women making Keke no mnange andyogedde bingi naye ndowooza olw'okuweesa ekitiibwa leero kambe nga kireka naye nga nandyekyogedde tuli ku mukolo of course ani abyogedde tukota mukono gwange sembe keke eno gyolaba golaba nina gwenkutteko nze waliwo yagamba nti omwana oba oli awo si wowe ndyogedde bingi ebisingaawo naye owe abantu boogera bulijjo. amiina obugalo buliwo kyosale keeke eno bamwyita Ilona Grana emanya genda mutuuma omwana waffe Hajat omwana ono nga tannafuluma waliwo yamwegaana ekyogedde mu lwatu naye Ilona Grana. Linda blessing. Can we do something, gentlemen? Tusanyuke mwe sietyo tugende maaso. Ilona Grana Yona era maaso gano gennyini agenda keeki Naise Haji Yakub Rashidi Lukwangu mwanyinange era mwanyinange mbadde nsaba keeki mutukisabe ffenna omukyala waffe omulamu wange Checho. tugende maaso Badde nsaba tubale on count of 100. ani alina agambe 20, 11, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mr. Kolo, what are you saying? Tenzanye teyanzege eno keeki evudde wa Asia avudde wa Dubai abamawulire mwefuge. Okay, Grace, enina evudde wa mama. keeki eyokubiri evudde wa Asia omwana ono nakula naye mama kange bamwita Asia muwala muisilaamu n'omwana gwengenda gwengamba nti mukama aba mumpadde muisilaamu. Amiina amiina ani atiwulidde gamba neiba bambika maama kaisiraamu omwana bamwita Asia nange Asia neyanzanyo neyanzege maaso ga Haji nsaba kufukamirako mama fukamira era ne maaso ga Hajati nfukamireko olyawo emikisa nagenda najo siri muntu mubi olugunta munamwiza ndi muntu mulungi era bwembeesawo neŋŋamba ono kamubeerewo mbeera mulungi naye nga omanyi tusobola kubeera mulungi eri abantu bonna gwe nakola kubi mu mbeera eno tusaleko ekigwe tusalako ensaawa eno nzibu gwe Grace tusaleko eki ensaawa nzibu nnyo tukwate akasoba nange mu happiness ey'enjawulo olwofolo nga semusemu wiya nga wiya Haji 5, 3, 2, 1. Tuweka tuyanzege bannange mwebalidira bannange tubeebaza mwena abeerewo mumbeera yonna mutambudde naye kizaamu nnyo
muzikirize obulizo jamu mweno moment ma tutuwe hajo mukisa aweke ebigambo ebisatu byagamba bannayuganda kulakulesikaani namwe okutulagana ba haji saba haji osembere wano ojja kwogererako wano abeebifaananyi basobola okukwata obwejjangu ne maama sembera wano munaye haji teyayiseyeka haji rashid rupaga agenda kwogerako eri abannayuganda ku mukono gwe ne kulesikaani dokita agenda kubanga ayogerako nammwe uzimire tugande kukiddako wabe wabuuzayo ku kibuuzo kubanga nze kasete ndi musanyufu munnange nze gwolaba this is not a surprise yandibadde surprise singa saagitegeera naye nze gwolaba munnange nayina omukulu ali eyo munsize wabweru by the way ntunule wano muyiyo oyagala kamera obweyo yogera Grace tugende omunnange omukulu munnaye omukulu waliyo omukulu eyo bambi faani wange anjagala era bambi nagaba lutaye balekulera gundi ye balekola bwati naye nabeera nga yajja mu mbeera ey'okubeera nti twali mu covid biki omwami nayagala abeere mukwano gwange najja nafuuka muganda wange at the same time nafuuka taata wange na buli kimu amuyita Mr. Samuel nakola ka surprise baby shower nakwatagana ne bakwano bange benali namulaga at the same time nakwatagana ne Isaac nga mukwano gwe naye yafuuka mukwano gwe nansonga namuga nkwatagana nnyo ne Isaac kami yatukola akantu nze nali simanyi naye oluvannyuma ne bakwatagana era mwami Sam ne bakola this thing yasinza oteekamu omukono omunene buli kimu kyemulaba wano Mr. Samuel. Thank you so much. Sandi kwebaziza naye olwokuba nti munnange bambi obeddewo taata wange njagala nnyo okusiima abantu. You've been a nice person. Nandyagadde still era nensiima abantu bano nze mbategedde lwaleero newankubadde tebasibadde kubeerawo oba ki but there are people like Bettina Namukasa. Sweetheart, bannayogera bingi ebyange naawe twayombanga tutya tukoze tutya mu New Eagles tujja kusulawo but for Bettina Namukasa's sake Isaac Obimani sikyo. Yes, kati ono omutwe wange asobola otegeera buli kimu. Webale nnyo maama okukwata akasente ko nogamba mama wange ebishawaye eno omuntu owokulala bamuyita Vivian Tendo. Vivian Tendo yajja ng'omwana era omulala yenna najja natandika okuyimba. Vivian has a special heart anyway. I won't say a lot. Sagala kudambi jojuzi na Vivian has a special heart in my. Amen. Akana kaina ekipe ekyenjawulo mu mutima gwange. Vivian Tendo byonna bitegedde byokwata n'oteeka ku baby shower. Webale maama oli mwana muto wandibadde totegeera byakuzaala oba ki neyanza neyanzeke omuntu omulala. Flash Love. There is a girl called Flash Love. Flash Love, you're such a darling. I love you. That is all I can say. Flash Love. Because wakera kumacha n'olwanirira n'ogamba omwana oyo ayina baby shower ne bakutuukirira mukwano n'owaayo kyowadde. Webale mukwano. Still in the same place, Jamira Kalonji, Julie Heartbeat. Thank you so much for everything you've done for this baby shower to be here.
Grace Kando mbagala nnyo mikwano. Simana kyakugera ndeke kingi okukeki. Ebisigadde bya keeki. Okay. Kaakano. Ebisigadde n'okwata. I would say, ebiseera ebisinga mune Katonda yasalawo. Katonda bwakuleeteranga omwana yenna ndaba ku TV. Bambi muzaale ky'oba okola. Wakudde mubeera kyoleki. Muzaale sala omwana oyo. Muzaale buli ngeri watakuwayo abakwagala watakuwayo abaagala bambi omuzaale sala omwana oyo. Ebisigadde byonna byonna bijja kujja oluvannyuma. Kale tukweyanza kiteesi.